Okyalaba okwanjula n'embaga. Nze nsanyuse nnyo bonkubidde leero kasimuko ekirowoozo nkyakirina ye kati ate ŋŋaane ntya kinsuza ntya nnyo ngonnese nze n'enkuba obulango bangaali mu ddungu ewatali yadde otuzza otwokya jjukira akagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'omumwa gw'empisa era ebintu byebyo byankuba nnyo baby kati tokendeeza tokyusanga Chance okulaba Dorothy. Mwana wattu. Webale kujja. Kakati. Nze ntambudde n'eno letadi. Linnya lyo Dora. Kitegeeza distinctive. Webale kubeera wanjawulo. Distinctive. Kitegeeza wanjawulo. Banna. Era webale kubeera wanjawulo mu bulamu bwa David. Nnyo. Omukwano Dora. Ndiye ngatunywa obugambo buno. Gagamba webale kubeera realistic. Wangi realistic. Lipstick. Lia. Tubireke.
era bwe balekwera remedy mu bulamu bwa DM. Mukwano we bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole nkwagala nnyo nze mukyala Kaweesa ndina omugole omwami wano ate naye anyumye nnyo ava munda ekiri eri kika sibyetano sebo nsibe bulungi nnyo nsibe tanno nnyo bulungi sebo webala emirimu kale nnyo naawe gye baleko nga munyumidde omukolo kiba kya mukama nano mwe bali okufubirako kasimayiro nga nkaagala kalaga ki kasimayiro ako kasimayiro ako kalaga nti waliwo kyentwala kituufu nga nze sapulaya nina kyenkima okitegedde kakati kyotwala nga gwe Mr. Supplier wakijja luddawa ekintu kino kubanga tuli bantu bakristaayo ebyaffe byonna tubijja mu kyaki awali katonda tewali kirema n'abaweereza ba katonda nga bakulungamiza biba bulungi biki byewazuula mukyala wo ng'ogyeko ako kakala ka black bit ekisooka mukyala wa mpisa mukyala mugonvu mukyala mukakamu ate muwuliriza ebyo mubyagala tubyagala nnyo teri musajja mu nsi atagala mukyala wa mpisa ate awuliriza ate atagonda oyagala bamugambe ki olunaku olwaleero mukyala wo tulina erinnya lyaffe didi bangambire didi kitegeeza ki David and Dorothy nga bwe kiri wali so bwe tugamba didi mumuŋŋambire Dorothy nti mwagala kale didi kikumi omwagala mmeka mwagala mwenda kubutonyeze mwenda akakatonyeza akamukaano katuka rounding off gende ku kikumi kasigale wangaawo kubanga bwe bugonvu amina kale sebo kayimba kikoyagala oweereza mukyala wo olwaleero akayimba she's my best friend you are my best friend kayimba ako Kenny Rogers mweseseza nno mwabye ebigezo kubanga mwegamba ebigambo friend wasa mukwano gwo kiba kirungi nnyo okutwala mukwano gwo kale sebo mumwesunze mutya mulamu tumwesunze nnyo era kika kigenda mwaniriza bulungi mugamba kagambo ki wali ng'atuuse ndowooza ojja kawulirako olwo kuba obugambo bwo bungi basunireko ntumirako omugole waffe era musuubiza ekintu kimu nti tugenda muyisa bulungi era asubira ebisinga tukwagadde tuva ku Delta TV tukole tukwagala nnyo tukyagenda maaso ne Sharita's Bridal World mukolo guli ku Delta TV alina okulagira omukolo ogwo Be my wife. Eyo. Ekyamazima walayo kumeka temboroke enkadde buli kimu ekiri. Nemboroke enkadde obutegeezerewa. Etusaba. Ngamba zino zibagandi mujje tulye. Tubazirye z'omulembe gwa zitoyota kabiriki. Oyogereza abakayibanda kuwe. Sebo muko kwasa enkoko eyo nakusaba okutwala mwannyoko Dorothy nakazi kubeera mukyala wange ate okutugatta mufulo weewaawo abanga obugalo buli luddawa Sanjagalo fue cosa la tunewasa Mbuli wenkuyita nga wefula piso Lusimba cha musoneka nga mbozi Kukuno ya wafuka moze Woli jozi paka nga njimize Wobango badofuna labu ntono Wobango badofuna taimu ntono Wobango badofuna labu ya tifele Nzensuno ndakazi we Dorothy kwanika embitendo si ya bufungo naye kusibidde awo tutuusa mu yeekaalu abasolo batugatte
twesunze kusimba sigala kateba ako ne best man wo ate dola tugende ku cake 2 1 0 dola kona ko bukonyi ojenga lozo jikukwata wano bwoti kati mukama wange manye olabye naawe omwana abali musongereko busongeze tomulisa okoze ebyensonga aba musongedde kunene naye amusongere kunene okoze ebyensonga ebyalagirwa kyamaanyi kigenda na kyamaanyi kigenda na kamulali ate no sabu oli wakufuuyira omufuuyira enjaga settings ze zakyuse dda toli munyo toliisa munno mweriise byomulya bibyo byokweriisa bya kusaka bannange engalo era ekyamazima nga bw'olabye abayimbi ab'eswaga bonna bw'olabye maama ono nze kutya kwetankuulira ku mikolo gy'abantu nandibadde mu weetaano oba olina muwe naakulaba nedda nze kye twamanya n'ono yekka yatera okugamba nti akati kannyinaze yatera n'okukwatayokko n'agira kumanyinaze gira alina mukutooke ayina emugamba ndowoozeeko amafuta agandense olabe nakulaba omuko kyambadde wooliyitirako wano mu kiseera kino bassebo ne bannyabo omwana waffe omuwala Dorothy nakazibwe akomyewo ng'enkola yaffe ey'abaganda ng'aleese nazikuno abaganda bakayitanga akabbo ka muwala omukwano okulabako omukwano mwebala okujja n'otwaswaza n'okeesa ekitiibwa mukwano nakutegekedde akalabo kaneero obuganda ketuyitako komuwala nga kataddemu ebintu byono bawetaaze seera ono kenabeera natulekera mulimu ebyokunywa mulimu ebyokulya mukwano nsaba ennyota bwekuluma bw'ofuna kimu ku kyokunywa kyentadde muneero bw'onywako era n'enjala bweneeko bw'ofuna ku bibala byentaddeko muneero era olyako mukwano okutuusa ku lunaku olw'omukaaga lwekinagenda mukibo oba kyempulira kyewulira oba kyempulira kiwulira
mala ensonyi okusaaliza naye kirungi byonna byenywa nawe osobola obinywa nga obisanga wano eno ku Malakai Ecology ekitendeka juice kaliso konko kakonko nnyo nywekyo leka tugende mu Bulango ate bwe tukomawo tugenda kutuusako omukolo gwaffe omulala. Congratulations Dorothy ne David, tubaagala nnyo mikwano. Okyalaba okwanjula n'embaga